Bobi Wine, President wa National Unity Platform, avuddeyo n'ayambalira MP lumu nga munenya olw'okuba nga agezaako okuvuga agenda ya Museveni okulaba nga balonda presidential vote ebeere ng'erondebwa mu paaliyamenti. Agamba lumu eno gy'alaga kino ekizinga ekyokulonda opposition leader mu paaliyamenti kya kiwejjowejjo, wabula ensonga enkulu tebannabeera kubanga bagiyisaawo. Kwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo. Boosi wa National Unity Platform manyikiddwa nga NUP, Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine, anenyezza nnyo controversy lawyer ono owa Mityana South Registrar Richard Kizito Lumu. Agamba nti nno bagezaako okuvuga agenda ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga adinaayinga bannayuganda okubeera nga bafuna opportunity okuba nga beerondera pulezidenti nga bo. Agambye nti nno kino bagezaako kikola nga bagezaako okuteekawo moting move mu mukulembeze ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Agamba ekigendererwa kyabwe kyakumma bannayuganda mukisa kubeera nga beerondera bapulezidenti be baba baagala, ng'agaagala omukisa gwe bammembazi ba paaliyamenti basobole okuba nga balonda pulezidenti ku bihafu ya bannayuganda. Agamba bano lwakuba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni baasobola okuba nga afujjirira omusimbi okusobola okulaba ng'ayisaawo ebibye baba yeetaaga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bobi Wine asisitinze nga ga Museveni atya nnyo naddala abavubuka. Atya nnyo abavubuka abalonda, abayina ebibuuzo ebikakali, okudimandinga accountability n'emisolo gye basasula mu gavumenti ye n'ebyamaguzi ebigavaninga. Kati n'agamba kati option yokka gy'ayina asobole okuba nga abasaanyaawo oba nga abaggyawo ng'akozesa paaliyamenti okusobola okulaba nga bamulonda. Bw'atyo omukulembeze wa National Unity Platform wavuddeyo n'agamba Museveni atya nnyo omulembe guno, nze mbabuulira, era agamba tasobola kuba nga atudifiitinga. Kati Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform agamba tasobola kuba nga atuwangula, ensonga lwaki olaba ensonga lwaki olaba akozesa aba opposition ba MPs nga woolaba lumu oyo yapulizentinze bbiiru eyo mu paaliyamenti asobole okuba nga awa paaliyamenti amaanyi okusobola okulaba nga balonda leader of opposition. Ye agamba President Robert Kyagulanyi Ssentamu omulimu gwaffe kwe kutegeeza public n'okwexposinga abantu ng'abo ba registrar abalowooza nti basobola okukozesa opposition okusobola okulaba nga bafuna personal benefit okuva ewa Mwami Museveni. Bobi Wine Wato agambye ffe omulimu gwaffe gwa kubeera nga tubeexposinga nga tubalabisa abantu ng'abo bali mu opposition newankubadde bo balowooza basobola okukozesa opposition olw'okuba Mwami Museveni ayagala nnyo ebibuuzo oba n'abantu abavudde basobodde okuba nga akukunyula mu opposition okusobola okulaba ng'ayisaawo by'ayagala. Kati n'ono agamba abalaba nga baluddewo okuba nga bamukoowoola ku byonna vulugu yenna alina gw'akoze, kati kisaanidde n'ayeevirayo ne yeenokolayo asobole okuba nga alabibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni basobole okubaako akabaasa ke bamuwa ku kiteeso kye yaleese. Agamba ensonga lwaki Museveni apanikinga nnyo talowoozangako, takeerangako ku makya
n'alowooza nti nno olunaku lumu walibeerawo serious opposition erivaayo n'erweyizinga n'ebeera ng'eri against gavumenti eno, ne basobola okuba nga bamu exposinga internationally nga bo bwe bakikoze ekibiina kino ekya National Unity Platform. Tuli ku boosi wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu ka 2021 ffenna tukimanyi bulungi, yandibadde atuula kati mu ntebe, era yayongedde n'anootinga nti nno ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yayongedde n'anootinga n'agamba nti nze nnyumirwa obulamu, ndi eno nnyumirwa bulamu ng'eno wenfuga opposition era nga wenfuga line okusobola okulaba nga tulwanyisa liberation eno. Nyongera maaso n'okubabuuzaako nkuliko eyo nnyo gye mubadde, bakulisaayo nnyo era mbagaliza wiikendi esobole okuba nga ebanyumira yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza, wabula nkubiriza gwe atannakuba nga osubscribinga, genda maaso n'okusubscribinga. Bobi Wine agamba nti nno ayongera okuba nga akyuzinga ba registra okuba nga babeera nnyo mu buliri ne Museveni, y'ensonga lwaki abasiima nga bwe yakola ku leader of opposition, former leader of opposition Mathias Mpuuga. Agamba beebafu nnyo, aba MPs baffe ab'opposition abasinga beebafu nnyo, bawujjaala nnyo ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, era wakiraba nga bwe yakikola ku Mpuuga n'Ensamba. Mpuuga Nsamba eyafuna miliyoni 5 okubeera nga ya cooperatinga ne gavumenti, olw'okubanga ya cooperatinga ne gavumenti ng'akyali mu woofiisi eyali emuweereddwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ayongera n'agattako nti n'agamba nti we yafuna information nti Mpuuga yali mu buliri ng'alirakisinze ne Museveni, baamugoba bamudismissinga okuva mu woofiisi eri eya Commissioner of Parliament, naye Speaker Anita Amongo yagezaako mmuteerawo engabo obutamuggyaayo. Bobi Wine yakoze statement zino oluvannyuma lwa Speaker Anita Amongo okukkiriza lumu asobole okuba nga preparinga private members bill, asobole okuba nga amendinga the Parliamentary Administration Act okuba nga emukkiriza asobole okuba nga entayalinga Parliament esobole okuba nga eronda leader of opposition mu Parliament. Lumu abustinga ng'agamba nti biiru ye eri mu kuwoominga eri supported ne ba entire opposition mu Parliament, kubanga mbu bakooye okuba nga abareceiving directives ne orders okuva mu bantu abalondebwa ku lwabwe okusobola okulaba nga babakulembera mu Parliament. Era yalivivinze ng'agamba we yamaze okuyisa ekiteeso nti amendments ku office of the leader of opposition in Parliament apulaninga move another bill okusobola okulaba nga President alonde ne entire tiimu ye nayo erondebwa mu Parliament. Bobi Wine, President Robert Kyagulanyi Ssentamu ya insistinze nnyo ng'agamba lumu ne boosi we ne mukama we Museveni ne munne President General owa Democratic Party wa DP era nga Minister of Justice ne Constitutional Affairs Norbert Mao bapulaninga bill okubanga bawa Museveni amaanyi wa Parliament amaanyi okusobola okulaba nga balonda President, era baagala
baagala eyisibwe nga 2026 tennaba kuba ng'etuuka. Joel Ssennyonyi naye yeegase ku mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, okusobola okulaba nga bakyuzinga lumu okuba nga akola under influence eya Amongo ne leadership, okusobola okulaba nga babuuza ebibuuzo ng'ebyo ebikakali mu bukulembeze, okusobola okulaba nga babuuza ebibuuzo ku bukulembeze ne ku buli bw'enguzi basobola okuba nga bapulakitiisinga mu paaliyamenti nga tewali abakuba ku mukono. Y'ensonga lwaki baagala okubeera nga bakyusa obukulembeze. Leader of Opposition asobole okuba nga alondebwa bammemba ba paaliyamenti. Omukulembeze Mwami Museveni basobola okuwa akabaasa ne basobola okuba nga bayitika yonna gye baagala. Newankubadde bino byonna bigenda mu maaso, jjukira ba MPs bangi nnyo abavuddeyo ne bawakanya ensonga eno. Era kye mbasaba ensonga eno mugiwakanyize ddala, kubanga singa etteeka lino likkirizibwa okuyita, kitegeeza ne lya pulezidenti okuba ng'alondebwa bammemba ba paaliyamenti wandivaayo omutumbwavu ne baagala ne baliisa okuba nti nno kati tukyalina babaka, tukyalonda babaka. Babaka tubalondera pulezidenti, watuuka eri yabasalirawo. Omukwano gwange ali eyampuliriza. Kino kiba kitegeeza walina okuyitawo amateeka mangi nnyo. Kijja kuba kiggulidde enjigi nnyingi nnyo ezibadde zisibiddwa mu mateeka okusobola okulaba nga bafufuggaza munnansi obutamulekerawo ddembe. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbagaliza wiikendi ennungi, mwebale kwekuumira ku Yogi Updates. Mbategeeza temuvaako, musigaleeko. Tugenda kuba nga tukyaleeta ddala information ddala mungi nnyo mukwano gwange gwe ali eyampuliriza. Mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku Yogi Updates TV.